السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. mbaniriza ku kyoto kya irimu olunaku olwaleero mwebale kujja n'abatugoberera buli omu wasinziira naawe ekyokola kyamaanyi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bashekhe we bali masha Allah tugenda kusoma naye mwenna abafuna irimu eno wonna weebe kusanze n'ogyongerayo kyokola kya bbeeyi okusinga agifuna n'agisigaza, oba atuula n'osoma n'otategeezaako mulala, obeera ekikolwa ky'okoze kya bukodo. So nga mwana wattu oyo gw'osobola okusharingira irimu eno n'emutuukako asobola ogiganyulwamu okusinga, ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam lumulu yagamba basahaba ku yaumul idi n'abagamba nti bannaye mutuuse mwongereeyo etuuke wala, n'agamba nti rubba muballaghin aw'a min sami'in, esobola okugasa gwogiwadde okusinga ate gwetuukiddeko. N'olwekyo bwekatuuka wooli biidhinillah bakuweereza linki, bakuweereza maqta yonna, obaddewo fuba okulaba nga ataliiwo naye atuukibwako ekyo ky'ofunye, kiyinza omugasa ate naawe toviiramu awo. Anti man dalla ala khairin, tukimanyi bulungi nti omuntu alagirira abantu okukola obulungi, singa Allah abagonza emitima ne bakola ekyo ky'obalagiridde ky'omutuusizzaako, naawe ofunamu. Naawe ofunamu. Man dalla ala khairin, mpaka kyeyagamba nti omuntu alagira ebirungi atuusa ku muntu amawulire amalungi, naye afuna kyenkanyi ng'oyo agakoleddeko. N'olwekyo irimu eno tugyongerengayo biidhinillah. Waliwo ne dosage eyinza okujja nga siiyo, wabula ng'eyina weeyina kutuuka, nga gweyina kuyitirako buyitizi etuuke weeraga. Tokodowalanga, tosigazanga irimu, okulaba nga ogyongerayo okusinziira ku busobozi bwo biidhinillahi ta'ala. Sheikh Ibrahim wano yaniranye, ono bamuyita Ibrahim Hassan Kitenda, aniranye wano. Simanyi bulungi yeddira ki, oba Muganda oba Musoga oba Munyankola oba Muswahili, kyonna kyali, naye Ibrahim Hassan Kitenda simanyi kyali, ge mazima era sijja kyogera, naye ngambye kyonna kyekiri. Kale kyonna kyekiri kyali. Tusaba Allah mutukuumire amwongere obuwangazi obulungi. Amuddiridde ye Sheikh Anwar Sadati Kasozi oye waawa, naye kyonna kyekiri asembayo musajja mukulu gwe tuyinawo omubwati. Naye wallahi emyaka gikyuka okubanga Sheikh Miladu ye musajja mukulu. Kale ye musajja mukulu gwe tulina naye olwaleero tugenda kutambula ffenna. Tusaba Allah naye amutukuumire ne basheekhe bonna abayina ettafaali lye bongera ku umma. Tusaba Allah abawo obuwangazi obulungi, basigaze obusobozi obutuusa ekyo kye balina. Nabagamba wano omuntu asobola okubaawo nga waali nga ne ku streets mumuyitako nga yali atuusa, naye nga wallahi switch y'okutuusa Allah yaginyiga nga takyayina kyayongera ku umma. Awamu n'okubanga obulamu akyakola ki, akyabulina, naye nga waali bubeezi nga talina mugaso gumuvaamu. Kale tusaba Allah atwongere emigaso egiva eri bashekhe waffe ebbanga lyonna. Sheikh Ibrahim nsaba sebo ku kyoto kya leero obuuze ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathira طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى. ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Matendo ya majivu kwa Allah subhanahu wa ta'ala
wakitiibwa jalla jalaaluhu akyawaniidde entunuusi zaffe tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga okusaasira n'emirimu kw'ekibwe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ma taraka amaratan wala shari'an wala bina'an walakinahu taraka al-islam. Saba Allah subhanahu wa ta'ala kaseera konna obudde waffe wetuwaayo mu misomo nga gino abirenga abututeera ku mizaani hasanatina yawma al-qiyama innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. نعم شيخ أنور سبو. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أتين لزوا أما تين أمجفو مسبب الله سبحانه وتعالى السير ساسرنا من اليوم بقى محمد صلى الله عليه وسلم نبنا أبا مقبل أكتوك لتنمي لما سبه إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا ربي. نعم شيخ ميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتنا جميعا بما يحبه ويرضاه. نعم بتو تجاه كتامل كشوتو شاليرو بإذن الله تعالى. سكمل بسم سبا أو تقولي ويكيو etambudetya mu ggwanga lyaffe Uganda mu kisaawe eno ekya da'wa n'embeera ez'enjawulo. نعم شيخ بارك الله فيكم. ويكي erimu nkuba, erimu kukka kwa barakat, erimu kukka kwa mikisa. Kya mukisa mulungi nti twogera ku mukisa. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi, tumusaba Allah jalla jalaaluhu enkuba eno agituwemu obulungi. Allahumma amin. Wiiki bwetu bwebadde munyo buzibu okujjako okuba nti tuli mu baraka, tuli mu byengera. Allah jalla jalaaluhu abitwongere kubanga enkuba eyo mukisa kyengera. Oyinza okutunuulira amawanga agatatonyamu nkuba n'omanya nti tulina ekyengera ekyebbeeyi. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala an yudima aha alaina, akituwangaalize ekyengera ekyo ate akituwemu n'obulungi. Amin ya rabbi. Barakallahu fikum. Twali wano olwokusatu oluwedde ku kyoto ne twogera ku nsonga ez'enjawulo. We tutambulira tukyatambula n'okunnyonnyola biki ebifumbekedde mu kiramuso kyaffe ng'Abasiraamu, giyite salaamu. Tuze tunnyonnyola, tuze tukutegeeza, okwongera okugaziiza amakulu g'ebigambo ebyo byongera okutegeerekeka, tubyogerenga nga ddala tutegeera kye twogera, n'okwongeramu amaanyi mu kubyogera, n'okugijjako byonna ebigyetooloolerako ebitali bituufu, kubanga buvunaanyizibwa bwaffe okuba nti tusiimuula, tutukuza eddiini eno, tugikuume ng'eddiini nnyonjo, ng'eddiini teriiko kakikya, tegwako bukyafu. Y'ensonga lwaki tukyagenda mu maaso n'okugezaako okulambulula biki ebikwatagana ku kiramuso kino ekya salaamu. Si kitono, kinene, kubanga ako kamu ku bubonero obulaga nti weetuli, era akwata ku salaamu yenna aba akutte ku busiraamu bwonna, kubanga mu busiraamu tetuyinaayo kantu ke tutwala nga katono. Nedda, buli busiraamu kye busimbako essira tukitwala nga ddala kikulu mu ddiini yaffe, ekitayina kuzanyirwako, ekitayina kukwatibwako. We twakoma twali tukyannyonnyola barakat nga tuli ku kigambo ekisembayo ku salaamu kyoyogera bulijjo nti wabarakatuhu. Ne tunyonnyola amakulu gaakyo, ne tukuwa wa wekisangibwa. Ffenna twakkaanya nti baraka kitegeeza mikisa. Bw'okyogera otegeeza mikisa. Mu mikisa omwo
mwe muzingirwa ate ebintu ebirala. We twali tunyonnyola omulundi ogwaggwa twali tugamba nti barakat ziri ne mu Qur'an ey'ekitiibwa okusinziira ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala byajja ayogera mu Qur'an, nga tuyongera okukakasa n'okutegeeza n'okutemeratemera osobola otya okufuna baraka ng'oyita mu Qur'an ey'ekitiibwa. Naam, Sheikh Milad ndowooza tutandikirawo. Nga bw'oyanjudde obulungi Sheikh nti twayogera ku Qur'an butya omuntu bw'afuna omukisa mu Qur'an, twakiwanvuwako tukyogerako ebintu bingi netubalaga abantu nti omuntu afuna omukisa mu Qur'an biqira'atihi mu kugisoma nga Allah bwe yagamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram. Nga Allah yatulaga tabaraka wa ta'ala nti kugisoma Qur'an ofuna omukisa, netulaga abantu nti omuntu asobola okufuna omukisa mu Qur'an fi istima'ihi lahu, okugiwuliriza. Bw'ogiwuliriza Qur'an ofuna omukisa. Era netulaga abantu nti singa omuntu mu byafunamu omukisa mu Qur'an agifunamu omukisa fi ta'allumihi, mu kugyeyigiriza. Buli weeyigiriza Qur'an emikisa mingi gikujjira. Netulaga abantu nti era omuntu afuna omukisa mu Qur'an fil amali bihi, mu kugikolerako Qur'an ogenda kufuna emikisa gya Allah jalla jalaaluhu singa obanga Qur'an ogikoleddeko. Era ntulaga abantu nti omuntu afuna emikisa mu Qur'an fi istishfa'i bihi, mu kujejjanjabisa. Awo nno waliwo kalumanywera mu kujejjanjabisa mimma yasta'miluhu ghayruna, mu bagikozesa obubi mu kujejjanjabisa mu kugibbiramu abantu wa hakadha. Fayajibu tanabbuhu, nga kyetegesa okuba nga tubeera begendereza mu kyo. Netulaga abantu nti Qur'an tugifunamu omukisa, etuleetera omukisa singa omuntu aba akoze ebyo n'aba nga agisomye, agiramusizza, agyeyigiriza, agiwuliriza, afuna omukisa fi kuthrati rizqihi. Allah tabaraka wa ta'ala namuyingiwaliza rizqi ye, ebyenfuna bye ne biba bingi. Istadalalna alaiha, ebitwabireetako obujulizi. Fabaqiya nuqtatain, wabadde wasigaddeyo obuntu nga bubiri bwe tutayogerako ku Qur'an. Fa aradtu an unabbihaha, nenjagala nabwo mbuyiseewo bwo buyitewo abantu bamanye nti singa omuntu abanga asomye Qur'an, agiwuliriza, agiramuzisizza, ajejjanjabisizza, yahsulu lahu barakatan ukhrawi, afuna omukisa gw'enkomerero ku yawmul qiyama. Wa huwa dukhulul janna, agenda kuyingira ejjana, agenda kufuna omukisa gw'okuyingira ejjana. Idha qara'a al-Qur'an, singa aba asomye Qur'an, watadawa wastashfa bihi, najejjanjabisa, watahakkama bihi, nagiramuzisa, wa ghayruha, nga bwe twabyogera. Omukisa ogwo Allah tabaraka wa ta'ala yagwogerako nti omuntu bw'asoma Qur'an agenda kuyingira ejjana. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah nagamba subhanahu wa ta'ala nti innal ladhina yatluna kitaba Allah, aba basoma Qur'an, nakwata Qur'an nagisoma, wa aqamu as-salat, n'essala nagisala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, ne bawaayo ne mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala mu kyama ne mu lwatu. Allah yagamba subhanahu wa ta'ala yarjuna tijaratan lan tabur, bagenda kuyingira ejjana, bagenda kusanga ekyobusuubuzi nga yejjana Allah gye yabateekerateekera lwa kusoma Qur'an na kuyimirizawo sala na kusaddaaka. Fadalla dhalika ala anna tilawata al-Qur'an wa tahakkumu bihi wa istima'ihi, nekibanga kitwoleka bulungi nti omuntu okuwuliriza Qur'an n'okugisoma n'okugyeramuzisaako n'okujejjanjabisa aba agenda kufuna empeera emikisa gy'okuyingira ejjana y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era mu bujulizi butulaga nti omuntu singa abanga asomye Qur'an n'ajejjanjabisa
nagiwuliriza nagiramuzisa ewuwe wakane mu famire ye ne mu bantu be fa innahu yajidu barakata shafaatihi agenda kufuna omukisa gwa Qur'an no ku yawm al-qiyama okuba nti Qur'an egenda kumuwolereza yawm al-qiyama fa hadhihi barakatun azima ogwo omukisa munene faqad qala alayhi salatu wassalam min hadith abi amama al-bahili radiyallahu anhu nabbi yagamba mu hadithi ya abi amama al-bahili yagamba mbaka sallallahu alayhi wasallam nti iqra'u al-qur'ana musomenyo Qur'an mujejjanjabise mugiramuzise mujiwulirize fa innahu mazima Qur'an yeno yati yawm al-qiyamah egenda kujja ku yawm al-qiyamah shafi'an li ashabihi ngewolereza abantu abagisoma abajiwuliriza abagiramuzisa kubanga mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Qur'an egenda kujja yawm al-qiyamah egenda kujja yawm al-qiyamah ngewolereza abantu abagisoma okutuusa nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam nti as-siyamu wal-qur'anu okusiiba n'okusoma Qur'an ne Qur'an yennyini yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah bigenda kujja nga biwolereza nannyini waabyo ku yawm al-qiyamah fa hadhihi barakatun ukhrawi ogwo omukisa tugenda gufuna abagenda okufuna be abasoma Qur'an ku yawm al-qiyamah nga twalaba omukisa omuntu gwafuna ku dunia nga riziki egenda kweyongera singa asome Qur'an wa kadhalika fil akhirah ne ku nkomerera agenda kufuna omukwano wa Qur'an gumuwolereze yawm al-qiyamah kama dalla dhalika an-nusus ash-shar'iyya ng'obujulizi bwemuwulidde biidhnihi tabaraka wa ta'ala fabaqiya shay nekibanga kisigadde eri awuliriza okuba nti yastashfi bil Qur'an asome Qur'an ajejjanjabise Qur'an agilamuzise agiwulirize liyahsula hadhihi albarakat afune emikisa gino ku dunia ne ku nkomerero masha. Okay, kitegeeza nti bw'oba ne Qur'an okufuna omukisa gwayo tekimala kugiteeka mu nsawo oba okugiteeka mu kabada ewaka bifuba by'abantu gye bakwata kubanga ebigambo Sheikh byatusomedde nabe nga kikulu abantu okubajjukiza hadith eno nga tetunnaba kugenda wala bakimanye hadith ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ibn Mas'ud yagamba nti akthiru min tilawati al-Qur'an Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mwitirize nnyo okubeera nti musoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an qabla an yurfa'a nga tennaba kubeera nti eddizibwayo byetwogerako fi barakati al-Qur'an okubeera nti Qur'an ya mukisa abantu bakimanye nti kirimu akata kiriko ekiseera ekiki kiriko ekiseera ekigere ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadith eziwerako Nabbi sallallahu alaihi wasallam qaalu bamugamba nti Abdullah ibn Mas'ud yabaga nti akthiru min tilawati al-Qur'an mwitize nnyo okusoma Qur'an qabla an yurfa'a nga tennaba kubeera nti eddizibwayo gye yakola etya gye yava qaalu hadhihi al-masahif ne bamugamba nti Qur'an zino zonna turufa zinasitulwa Qur'an eziri e Masaka eziri e Kampala eziri e Saudi Arabia eziri Amerika eziri mu buli mpoyi zonna zinasitulwa ne zitwalibwa tebasobola kubeera nti bakitegeererawo hatta ne bamugamba n'okumugamba nti fakaifa bima fi suduri rijal kiri kitya ate Qur'an egenda okubeera ku bifuba by'abantu gye bakwata qala radiyallahu anhu sahaba yabaga nti yusra alayhi laylan fayusbihuna minhu fuqara
وينسون قول لا إله إلا الله. حديث ndala yagamba nti era Ibn Mas'ud yagamba nti la yusrayanna ala alqur'ana dhata laylatin, la yusrayanna ala alqur'ani dhata laylatin fala yutraku ayatun fi mushafin wala fi qalbi ahadin illa rufi'at. Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisitula omuntu anagenda okera ku makya fi akhiri zaman nga ne bwabikula Qur'ani nga talabamu wadde aya nga mpapula njereere, nga ne bwa egende ng'ejjibwa mu mitima gy'abaddu ayatun aya harfun harf paka okutuuka nga n'omuntu okwogera ekigambo la ilaha illa Allah nga tafunikawo. Nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti kyabuvunaanyizibwa okuba nti bye tubala ne bye tukola nahwa alkitab ku Qur'ani tubale nti n'obudde mwebuli, tubale nti n'obudde mwebuli qabla an yurfa. Kyobula ati twagambibwa nti akthiru min tilawatiha, tuyitirize nnyo okugisoma olw'ensonga essaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala akola atya? Agisitula n'agizaayo. Otuka okugyawo Qur'ani mu waggulu w'emmeeza yo gye wagiteeka oba waggulu mu kabada ogenda okugibikula nga temuliemu wala aya wala harf. Hatta fi suduri rijal, n'abaagikwata nga nabo tewakyaliwo wadde n'omuntu n'omu. Falidhalika Sheikh byatugambye si byakwebakira bwebakizi la, walakin byetaaga sura, okwanguyiriza okubeera nga twesuulira gwa nagamba, okubeera ntusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okukikozesa mweyo embeera Allah subhanahu wa ta'ala gye yatukweza. Wiiki ewedde twakoonako biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu ebyo ebintu ebimu omuntu byasobola okubeera nti afuniramu omukisa nahwa alkitab ku sayidi eya Qur'an, era ne tubiraba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ngeri ki omuntu gyafunamu omukisa mu Qur'an, ngera bwe twalaba nti min barakatiha Sheikh nga bwatugambye era nga butaalaba last week mulimu okusoma, naye eriyo ate abantu abakozesa Qur'an fi ghairi shar'i, mu mbeera etakkirizibwa mu mateeka g'Obusiraamu, yadhunnuuna nga balowooza nti bafuna mukisa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Awo tugenda kulabawo insha Allah qabla baada Sheikh Ibrahim. Okay. Naam Sheikh Ibrahim. Naam, jazakumullahu khaira. Nebaza bashekhe bange bakadde bange baba bange olw'ebigambo batuwadde ebikwatagana ku kitabo ky'Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nsaba jalla jalaaluhu abeere nga abajaza khair biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Kano kakulu nnyo nga tetunnaba kubeera nti tutunuulira embeera abantu gye bakozesaamu ekitabo ky'Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eyo etali mashru'u. Njagadde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala okubeera nti kapoyinti kano kagenda eri abo abakwata ekitabo ky'Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ne abaluubirira okubeera nti bakikwata, wakadhalika ne bano abatandika obutandisi naye ng'oboolyawo enniya zaabwe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala za kubeera nti ekitabo ky'Owekitiibwa jalla jalaaluhu mwana wattu bakiteeka mu mutwe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Yani ahlul Qur'an, bannannyini ekitabo ky'Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwana wattu yumatti'una biuqulihim, mwana wattu beeyagala benjoyinga n'obwongo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola atya, bwe yabagabirira. Olwaki? walaw talat a'malihim, nti omuntu nga yakwata ekitabo ky'Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala neebukira ku makya ng'akoze eki? Ng'akuze emyaka. Tuife n'abooluganda kitegeeza nti omuntu bw'akula mu myaka nga yakwata ekitabo ky'Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala muki yakikwata n'akula mu myaka n'aweza 89, kitegeeza nti aba akyali ki? Aba akyatamatta'a, aba akyakozesa obwongo bwe, yani aba akyali soba. Olwaki?
olw'ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otunira olwaleero abantu oba abayimba music, bameka abayimba music bameka baweze emyaka 89 n'asigala nga akyali soba olw'akasasiro ne kakica gwalina mu mutwe n'asigala nga ali soba. Naye ate ekikuumisa nti ekitabo ky'owekitiibwa Allah omuntu ne waweze emyaka 9 emyaka 10 asigala nga akyakola atya, asigala nga soba, asigala nga akyakozesa obwongo bwe. Bw'otunuulira min aimatu yani alqiraat ba imam obuulyawo abeewaayo ne babeera nga ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bakiwa obudde mu nsoma ez'enjawulo jawazu at-90. Ojja kwisanga nti abantu abasinga mu bo bagezaako okubeera nga baweza emyaka 9 basukka mu myaka 9, yani basukka mu myaka 9 oluganda lutuufu, basukka mu myaka 9 wa uqulihim ma'ahum subhanallah, myaka 9 okudda waggulu naye ng'olwo ng'akyakola atya. Naam, wallahi nga akola bulungi, yani nga bukola bulungi, alisoma bulungi. Khilafan ekyawukana nti omuntu oba omuyimbi ayimba musiki ng'ennyimba zonna azirina mu mutwe. Omuntu atuuka emyaka ndooza nga 5 awo natandika okubeera nga awunga. ng'ogyeko okuwunga obwetaavu bwe oba tewakyali. Naam, kubanga kati aba agenda kugasa ki? Kamala example, live example. Bw'otunuulira abayimbi abali wano e Uganda, omuyimbi ng'awezezza emyaka 5, obwongo bw'alina nabwo entegera gy'aba nayo yentegera eri ng'akyali muvubuka ali myaka 3 myaka 4 awo. Si kyekyo era aba akyasobola okuvaayo mbantu nti ayimba yaki kugamba abatakyalina value yagwako yagenda. Naye ate wallahi ekitabo ky'owekitiibwa Allah mahma balagta newoweza emyaka emeka osigala ng'olina qiima, osigala ng'olina value, osigala ng'oli wa kitiibwa ku nsi, abantu owangaalira n'abantu b'osaaza wallahi nga bakola respect. Olwaleero bawa example ya Imam al-Hudhaifi hafidhahullah, wallahi akuze masha Allah, huwa kabura min al-umri iti, yakuze netunuulira ekitiibwa kyayina masha Allah, respect gyayina masha Allah eri ensi yonna. Lwaki? Olw'ekitabo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan baganda bange, omuntu yenna awulira nti yeegomba okubeera nga atuukako mu myaka egyo n'asigala nga obwongo bwe bukyakola butya, bukyasaza nga kabiri nti fa alayhi bihifdhi al-Qur'an, ateekeddwa okubeera nga akwata ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, wakadhalika n'okubeera nga ateeka mu nkola. Kikubeera nga akwata bukwasi n'alekawo aseka nze nakwata, kwata oteeke mu nkola biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Wakitiibwa Allah bw'anaaba akusobozesezza okutuuka mu myaka egyo biidhnillah ojja kubeera ng'osaza ng'akati kaki, ng'akati k'ekibiriiti. Naam Sheikh. Hayawi. Naam. Saka Ibrahim atugambye nti omuntu bw'asoma Qur'an Allah amuwa obuwangaazi obulungi, baraka mu buwangaazi bwe. Kino nze nakirabako n'amaaso gange Sheikh Nadawi. Seeko omwe bansomesa Qur'an Saudi Arabia mu Haram, yali alina emyaka nga 9+, Sheikh yampa ijaza 9+. Allah yamujjula rahimahullah. Naye mu bye neewuunya ne ngamba omusajja ono nga tutuula abayizi awuliriza omwomu, abayizi nga 2, naye ng'asobola okumanya nga talina waawandiika yadde wantu wammwe bwe wati, naye ng'asobola okumanya nti omuyizi ono avudde wano n'akoma wano. Enkya tosobola kutandikira ku aya gy'otaasomye. Mu byasiba okuneewuunyisa ng'amanya we wakomye, enkya woyina okutandikira. Mu byasinga okuneewuunyisa nsoma suratu al-Ahqaf lyeri mu juzu za 10 ezisembayo, nenjikoma wakati nenva e Saudi Arabia nenzija e Uganda muholidde, nemala emyezi 3 nenzirayo, naye nga nange sijjukira bwa ekituufu we nakoma essura nagimalako oba saagimalaako. Kituufu we natuuka ne ntandika essura eddako
Nseka nangamba nti wakoma ku aya bweti nenga wallahi taina we yawandika fadalla dhalika ala quwwati dhakirat hadha ar-rajul nikiwa cyari kitegeeza n'omusajja obwongo bwe yayina ne baraka gye yayina mu kusoma Qur'an mustasharu fi al-haram nga bamwebuuzaako myaka 9+ naye ani asobola okutuuza ow'emyaka 9 amwebuuzeeko ensonga baba akaddiwadde nga batudde awo. Walillahi alhamd. Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana barakata al-Qur'an. Amin ya rabbi. Okay. Naam, barakallahu Sheikh Ibrahim. Kupoida Sheikh Miladi yo Sheikh Iran ay Sheikh ayina kanzidukiza. Watunulira khalawi yani bakhalwa abana ajibakwatira Qur'an mu byaleyo yanaizo vuga mailo ngaro 15 ngoli mudungo ovuga nenga batikayo khalwa abana yasubira kitabo cyo kitiba Allah tabarak taala abe wajitana khalwa aywa khalwa bajibazita khalwa yani na ye channe umisa Sheikh twagenda yo kuchala no kulambula kubana abo tusanga yo Sheikh ndoza yali myaka ndozanga chendao fasaid kida sibiye kitambala kye masha Allah nenga Sheikh aina system ye mukadde Sheikh akuze nenga yatula wakati bwati nenga mukutula wakati yetolodwa abana nga mukaga nga buli mwana asoma sura ya njawulo nenga subhanallah teri asobola kola nsubira tamunabaha ona asoma bibiye ona asoma Sheikh Sadar asoma surat al-Baqara Sheikh Mir asoma surat al-Qalam Sheikh Muhammad asoma surat al-Fatiha yani almuhim abantu mukaga Sheikh nga batudde wakati buli munga asoma sura ya njawulo nenga subhanallah muntabihun jidda inga bokole ensobi unabbihuka ala tul ma tastamiru ngokoze ensobi akwatirawo kitegeeza ati ti Sheikh omuntu ayina kitabo kyo kitibwa Allah Sheikh abawanjawulo nnyo tabanga muntu wa bulijjo kashikada omuntu okwera nga ali myaka 9 Sheikh nga abayizi basoma onali musura za njawulo na yinga buli omwa asoma akoze ensobi munabaha ya zol maalesh aqta'at fi kugamba wallahi mutufu kitabo kyo kitiba Allah kisigalanga chanjawulo nga chankizo so tukikwate biidhnillahi tabaraka wa taala obuli yawo anaba yagadde okubeera nti afuna byengere bifanagana kuwe bityo kunshi ne masugo kitibwa Allah tabaraka wa taala. Bw'otuwulira ensonga nga zoogera bwezi kyoffe nga abayizi abawuliriza babaseeka tulina engeri gye tuzitegeeramu. Bwe mmanya nti Qur'an ereeta barakat eri oyo agyekutteko agikutte agisomye agitegedde nsobola okugenda eri obaana bange nenondamu omwawo nengaawo njagala kati akwate Qur'an tufune ku barakati zino ezoogerwako mu maka. Zikanwaru mubasomesa ba Qur'an omwana omunayuganda wano ku mbeera gye tuwangaliramu bwe nkwata katabani kange akabadde mu pitu nenkateekayo kandeetere ku barakati ezo nenkateeka mu tahfiz mbakatuufu Pitu pitu waliwo n'obwapi wano muzadde agambye nti kano kankatandikize mu Qur'an kakayiga okwogera wallahi sarahatan ekisinga okubeera awula wal ahsan ye mwana yenna okuba nti okutandika okutegeera n'okutandika okwogera n'okutandika okubaako kyonna kyakola buli mwana yalitandikidde ku Qur'an tilawatan wa hifdha wa tadabburan yali badde atandikira ku Qur'an nga tannaba kugenda mu nasare. In brief omwana yali badde agenda mu nasare nga tulisi asobola okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Okisoma si kukikwata mutwe okukisoma ndimanyi mutwala mu bebbi amaze gikukwata. Hadha aqallu daraja yeddaala esookerwako era wahakadha kana salaf n'abatusooka abalongoofu bwe batwe batambulanga abaana babasookezanga ku kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu kukisoma nga bakyali baana bato. Era omwana bw'akwata Qur'ani nga muto ekituufu kiri nti enjawulo nnene nnyo omuntu akutte Qur'ani nga mukulu. Walakin naye ekikisobola ate okubeera nti ku sayidi emu ate kiyinza obutatambula bulungi okusinziira ku mbeera
n'ensi oba n'ekitundu omwana wawangalira. Fa ra'ayna kathiran min an-nas wa min hafadhat kitabillah, bangi betulabyeko abayizi abagezezaako okukwata Qur'ani ng'oluusi bato wano mu ggwanga lyaffe, ate ne bamaliriza ng'oluusi nga emaliriza ng'evuddewo oba ng'egenze oba nga tebaddeewo. Naye ekyo tuyinza obutakizimbirako nnyo, tuyinza obutakizimbirako nnyo, kubanga hatta omwana ne bw'aba asomye Qur'an n'agyerabira tafaanana oyo atagisomangako. Kituufu. So mu mbeera waliwo ekiri awusap kyawakati okusinziira ku ggwanga lyaffe, tugambe nti kiri kyekisinga obulungi, naye okusinziira ku ggwanga lyaffe oba olaba nti omwana yaligenze mu taafiizu ng'amaze ekibiina ekyomusanvu, olw'ensonga nti bangi myaka 12 omusanga nga agenzeemu nga tannamala kyamusanvu, amamu avaayo ng'alaba okudda mu primary, alaba akuze nnyo, n'omaliriza ng'ebirala byogadde oluusi tusobodde kubifuna mu mwana, so nga twalibadde ng'omwana yajima baina al-ithnain laisa kama yadhunnuuna ba'du al-juhala, singa abamu abeetaaga okusoma balowooza nti omuntu bw'asoma Qur'an ate tagigattamu birala. Tagigattamu bya dunia. Fihi ba'du al-juhala yadhunnuuna hakadha, ali n'ekikolebesa bo bamanyi nnyo. Omwana bw'akwata Qur'ani mulayini eyo yokka. Era basanga batuuziza hadhara nga babasomesa, ogatta otya Qur'ani n'ogigattamu ate eby'edduniya. Waadha jahalun, haulai juhalu, bamanyi beetaaga okusomesa. Watajiduhu hadha arrajul, oyo omusajja afaanana bw'ati omusanga akutte omwana we ng'amututte mu ddwaliro, aga nti omwana mulwadde, kati bamujjanjabe ki? Bamujjanjabe ki ya jahilu? Amututte mu ddwaliro amututte mu ddwaliro ate bamujjanjabe, ate n'afukamirira dokita. Wala ishkal fil faham, nasalu llaha al-afiya. So omwana kisoboka bulungi. Kyalibadde wane waffe endaba ye eraba nti omwana yalimaliriza ekibiina ekyomusanvu n'agenda mu Qur'an, n'agenda akwata Qur'an, naye nga wano P7 yonna atambula nayo. Okugenda wali mu Qur'an kimwetaagisa sanawaati myaka 2 3 n'abanga ekitabo amaze okukitereeza, kubanga abadde ajja atambula nakyo. Walidhalika al-Qur'an la yanfaka an ahadi, sawa'u saghir oba muki oba mukulu. Qur'an terina kubeera ng'ekwawukanako omuto n'omuki omuto n'omukulu. Qur'an teteekeddwa kubeera ng'eva mu mayumba gaffe, sirran wa alaniya, zahiratan wa batina, laylan wa nahara, ekiro n'emisana, obudde bwonna amayumba gaffe gaali badde gabeeramu ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin likulli shakhsi indahu wujhat nadharihi, naye buli muntu alina endaba ye. Waliwo aga nti nze ne bw'obyogera owange atandikira mu Qur'ani, ne bw'obyogera owange nja mutwalayo ng'amaze senior 4, ne bw'obyogera ekikulu kya byonna Qur'an erina okubeera mu mutima gwa buli musiraamu. Buli musiraamu ateeka okuba ng'amanyi okusoma ekitabo kya Allah, si byabawalimu, kubanga buli musiraamu asaala. Ate empeera mpitirivu nnyo eziri mu kusoma ekitabo kya Allah nga bwe twalaba last week. Kati empeera ezo tewaliwo omuntu n'omu ayagala kuzifiirwa. Sisuubirayo omusiraamu nti yeetaaga okufiirwa empeera eziri mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, ku nsonga Sheikh Nadawi kyenjagala okusembyayo nti ebyo byonna nga ffe abazadde abasajja, ebyo byonna biri baida anna, bisobola okubeera nga biri wala gye tuli, okusinziira ku zurufu baladina, okutakabana kwaffe n'okuyiriba kwaffe. Fayambaghi lirrajuli, kyabuvunaanyizibwa eri omusajja ayakhtaara almar'ata as-saliha alhafidha, omusajja yalinoonyeza omukyala omulongoofu, omukyala asobola okusoma ekitabo kya Allah, omukyala yakwata ekitabo kya Allah n'asomesa abaana be ewaka. Ahyana yasaba alaina, ffe kitukalubirira ng'abasajja okusomesa ki, nti omwana ono buli lwanaawulira Qur'ani ng'ali ku mabeere, lwanaawulira Qur'ani ng'ali mu maka alaba Qur'ani esomebwa. Bingi nnyo abaana baffe bafuna wallahi nga Allah ayisiza kuba maama. Kituufu. Ebirungi n'ebibi. Kati kyalibadde kya buvunaanyizibwa oba onoonya bamaama, noonya maama nga mu butuufu
embeera yasobola okubeera nga ayambako abaana baki abaana bakomyewo ku ssomero ne badda mu yasarna bakomyewo ewaka ne badda mu Qur'an bwe basoma wadde omukyala ali mu kufuma nga wabajjukiza ekyosoma ekifu tereeza naye ffe tukomawo oluusi nga wakweekooye dda newakubadde Qur'an ogimanyi nga tosobola kutuuza baki tosobola kutuuza abaana abo kubasomesa. Nasalullah salamata wal afiya. Amina rabbi. Sheikh Milado, abantu ba mirundi esatu ku nsonga egitwogerako benjagala osooke ontemere. Waliwo mukwano gwange yankubidde essimu nga ategedde obulungi bw'okusoma Qur'an naye nti nina emyaka 41 naye Allah musaase bambi naye njagala kukwata Qur'an naye njagala nga ndi mu kisulo kubanga bwe naaba nvadde emirimu gijja kunkyankalanya. At 41 years of age ayagala kutandika Qur'an ng'ate ayingidde mu kisulo asule n'abaana agikwata. Oluusi ffe bwe tuwulira bino bye mwogera tudecidinga tusalawo bwe tutaba guided bwe mutatuyamba kutulungamya bulungi. Then n'abaana abawala bano batono nnyo mu marakiza ga tahfiz. Enjogera eri wadde nga baagidibya omwana omuwala akwata Qur'ani agenda kubeera imaamu. Bwe mutugamba okunoonya abakwata Qur'ani abakyala bwe tubatuwasa ate abakwata Qur'ani tebaba bangi. Twabadde ku bayani weekend mu baana 10 nga mulimu omuwala omu yekka akutte Qur'an mubatikkirwa. Kitegeeza si bangi sekani walu baatusindika okuwasa tebalabika. Omwana omuwala yaliteereddwa mu Qur'an akwate Qur'ani ng'omulenzi nga tagenda saaza talawiya na kubeera imaamu. Then omuntu omukulu bw'asalawo gamba nti byonna bimbaddeko mbibiseeko kati ngenda mu Qur'an abatafunye jaziba bagita ati abatajazibise ng'era tajja kukinyweza. Bwe mutugamba barakati za Qur'ani twetaaga okubeera guided okulaba nti oluusi ate tetuleeta ajaibu. Ye mwana omuto sekani walugwaddayogerako ng'ali mu baby class omuntu okutuula mu darusu ng'eno n'awulira obulungi bwa Qur'ani n'agamba okay bagambye Qur'ani eno nnungi naddala ku mwana omuto obwongo obubeera sharp aba akwata ate bwe mulungibwamu nga muto afuna barakati n'akajjayo mu baby n'akatwala mu tahfiz naga njagala omwana wange asooka akwate Qur'an. Twetaaga okulungamizibwa okuva eri mmwe. Ensonga nga bbiri ku nsonga gyoyogerako. Esooka nzikiriza nsooke mpe abazadde abaana baabwe bagenda kuwummula abalala baawummudde. Akabanga ak'emyezi 2 abaana gye bagenda okuwummula January ne December. Akaseera ako kalungi nnyo mu kuprotectinga abaana bammwe singa muba mubatadde mu bifo basome Qur'an. Kaseera kalungi nnyo okutamala baana bammwe kubamaza fi malahi fi aflam obutabamaza mu bya kulaba filimu kutambula mu byalo. Awiduhu min almasajid mbatwale mbakwase baseeka basomesa abaana bano Qur'an. Wentukira ku kigambo ky'obuuza nti ate abawala njagala gamba nti banatuhum wa baninuhum. Banatuhum abaana abawala n'abalenzi bateekeddwa okusoma Qur'an. Singa tuba bakwogera kino ku baana bawala kusoma Qur'an twandigambye nti hatta abaana abawala be bandisinze okusoma ne Qur'an. Kubanga bwe tuba twagala okutandika okutandika omusingi omulungi usratun muslima usratun family ebeera ekyokulabirako. Omwana omuwala bwandibadde onoonya asooka okusoma Qur'an wandibadde osooka kusomesa mwana muwala Qur'an tatafaqahu al-Qur'an. Qur'an n'agitegeera. Families ezigenda okuddako zijja kuba nnungi. Twakikwata butali bulungi nti omwana omulenzi asoma Qur'an ffe nga tutunuulidde kyakuba bayimaamu talawuya. Njagala obbakakasa nti abantu bangi basoma Qur'an
ng'oyinza obutabawulira nga togenda kubawulira mimbali obasaaza tarawiya yadde sola ng'oyinza obutabawulira naye nga Qur'ani yagikwata linafsihi yagyekwatira ye nga ye Qur'ani nga yiye Qur'ani nga y'abaana be Qur'ani nga ya wakawe Qur'ani nga yiye emugasa ye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga yakwata naye tasaaza tarawiya kubanga nsobi mu nsobi bwe nayogera kino kijja kubanga okweyogerako naye twali ku hafula nga batutikira okumaze okusoma Qur'an omu ku bakadde bange najambuuza nti kati bagenda kuwa muzikiti gwawa wange istihzaan ng'alinga mbeera ey'okujereegerera kukakanya kulaga tolina kiwaafunye bagenda kuwa muzikiti kati gwogenda osaaza ninakasi min dhalhin namugamba nti sirigenda kubeera imaamu wa muzikiti era sigenda kusaaza tarawih kitegeeza nti omuntu asobola okukwata Qur'an nga si yakusaaza tarawih wabula Qur'an nga yiye n'abantu be agenda giraga mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyova olaba nga omuntu oyo gwoyogeddeko omusajja mukulu agenda agenda kukwata Qur'an bw'abanga afunye ekyo ekirowoozo faaba jayyid lwakuba nti kirungi lwakuba nti tetwagala muntu akisusse eddaala asukke waayina kola atya waayina koma kubanga emyaka gye tuwangaaliramu tulina okusoma Qur'an omuntu alina okusoma Qur'an mukulu oba muto Qur'an okugikwata teriiko myaka newankubadde nga nansahuha tukiramira nnyo abaana abakyali abato kubanga omuntu okukwata nga akyali muto kyakutte kikola kitya kinywera haqqan ne bw'abanga mukulu asobola okukwata n'ebikola bitya ne binywera n'okusinga eby'omwana omuto naye omusajja waweza emyaka 40 tukakasa bukakasa nti abeera ayina fa usratuhu mawjuda omukyala waali abaana we bali responsibilities zayina nnyingi kati tafarruhuhu okubeera nti agenda mu khalwa agenda mu kisulo eno saidi egenda kukola etya egenda kubendinga egenda kweweta abaana be tebagenda kusobola kusoma tebajja kusobola banoonyeza school fees fainama omuntu asobola okukwata Qur'an tadarrujan but'atan shay'an fa shay'an nakwata Qur'an mpola kubanga Qur'an tetugiwa budde agiwadde obudde abamubi bw'ogiwa obudde obamubi naddala mu basajja bakulu Qur'an tetugiwa budde tugamba nti osobola okukwata aya emu yawuman n'okwata aya emu enkya n'osoma ey'okubiri luli n'osoma ey'okusatu luli n'osoma ey'okuna tokigenda supiidi kukwata Qur'an wabula kigenda mpola Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikuwa subhanahu wa ta'ala akaana akali mu bebi nkajjayo nasiha yange sikawa simu advise eyo twalinga tusome Bugembe twasome Bugembe ku mahadi nga oli abaana abato abakwata Qur'an abaana abo babaleetanga bato babebi bato nnyo maani ng'erinnyi ne batandika okukwata Qur'an kituufu omwana oyo bw'omutwala okukwata Qur'an ogenda mubalira emyaka nga 7 nga tannagimalako myaka nga 7 aqallu shay myaka 7 kale 7 agimazeeko gavumenti agimazeeko myaka 7 kati aveeyo ng'alina emyaka 12 tajja kusobola genda mu P1 kusomera kyobalaba ng'abaana abasinga obungi abaasoma mu nsoma eyo tebeeyongerayo kusoma bagenda okutuuka we balina okweyongererayo nga mutuufu bala tebakola batya tebajjaawo suwar kathira ebifaananyi tubirina bingi takyasobola genda mu P1 bimukaluubiridde ajja gamba kitaawe ntaata nze kati njagala ate waliwo abantu abamuwa ekitiibwa eky'amaanyi ab'omuzikiti bamula hafizu abasaaza alaba nga w'amaanyi butuufu okusoma kugenda mumukaluubirira naye singa Sheikh Anwar kyabadde ayogeddeko eyo nasiha gye tuwa abazadde bonna omwana yandigenza okukwata Qur'an ng'alina emyaka nga 13 14 kyakwata aba asobola okukitegeera n'obwongo oba very sharp ate ng'era tukikubiriza nnyo abantu bakikole
obwongo bw'omwana oyo singa atandika okukwata Quran, subhanallah, ajja genda okuyingira mu secondary, ayingira atandika okusoma Napoleon, asandika okusoma Chimudizi principle, simanya wahakadha, agenda asandika okusoma ebintu ebyo, obwongo bugenda kubanga aya, agenda kubanga akubako bukubi nfuufu. Abasajja abasoma oluzungu bakitegeera, abasajja abasoma oluzungu bakitegeera. Dr. Sengendo yali vice chancellor wa IUIU, yakitegeera nnyo n'atuuka n'okukola essomero. Yandibadde olowooza nti vice chancellor akoze essomero very first class of the mu secular, naye yakola first class yakusomesa abaana Quran. Asomesa abaana Quran basobole okuvaawo nga bagezi nnyo, kubanga yamala okukirabako nti abaana bonna fe abasomesa abaana. Omwana agamba nti nze nakwata Quran mu secondary, wallahi abakirala mu luzungu, abakirala mu Luwarabu, abakirala mu mpisa, abakirala. So omukisa bangi bagufiirwa. Barakallahu fikum, ightanimu hadhihi alfursa, mwetanira omukisa ogwo la'allakum taghnimun. Okay, barakallahu fikum. Bwetyo bwe tunuulira ensonga ez'enjawulo, ebiseera bisinga bwe tusoma erimu eno ne tugireka awo, bwe tuleka ffe abayizi okwesalirawo ku tutadde tutya mu nkola, oluusi tusalawo ensalawo etali ntuufu. Ye mukyala awulidde erimu barakati eziri mu kusoma Quran n'ebirungi ebigirimu, n'agamba baawe ewaka n'amugamba nti nze okusinza ku kye nawulidde ku kyoto kya erimu ngenda mu tahfiizu, ntwala nkwate Quran, asuulewo amaka, aleka abaana ewaka, agenda ano ne barakati mu ssomero, ave mu maka agende mu kisulo. Aba asazeewo okusalawo okutuufu naye mu kiseera ekitali kirungi. Kyetuva twagala ennyo okugayidinga embeera yalitambudde etya. Eyo nga tuvuddeyo bannange, tukkiriza ffenna nga tetweyawudde nti waliwo abakozesa Quran ey'ekitiibwa mu barakati ze twogera, naye nga bazinoonya mu nnoonya eyeewuunyisa, etagwanidde, etasaana era etakkirizibwa mu njigiriza ya Busiraamu. Nawo katulewo katono nnyo inshallah ta'ala tulabike nga tuwumbawumba ekyoto kya leero. Naam Sheikh Anwar. Naam, barakallahu fikum. Wa mimma sha'a baina an-nas, wabimu kubyayatiikirira mu bantu nga balowooza nti bwe bakozesa Qur'ani mu mbeera ezifaanagana zino wammanga nti bafuna omukisa. Ekisookerwako be bantu okuteeka Qur'ani mu mmotoka, wadu al-mushaf fi sayyara, oli n'ateeka Qur'ani mu mmotoka ng'alowooza nti emmotoka eyo eyinza obutafuna accident, Qur'ani egikuuma, ng'alowooza nti afuna omukisa. Qur'ani nebeera nti ekuuma emmotoka eyo, egikuuma ebiiso. Abamu oluusi baziwandiikako n'emabega. Kati okukwata Qur'ani n'ogiteeka mu mmotoka ghayru mashrua, si kituufu, okuggyako omuntu aba agitaddemu ng'agendereramu nti bw'aba afunye akadde akola atya, agisome. Ekyo tekirina mutawaana gonna, era kirungi era kitenderezebwa. Amma okugiteekamu, abamu n'agiteeka ne ku dashboard n'enfuufu n'ekola etya, n'etuuka n'okugikwata n'ogiraba nga yonna ejjudde enfuufu, ng'alowooza nti ejja kuuma. Ekyo kirimu kye bayita irizi, kiri mu kye bayita irizi. Waqad yaqa sahibuha min ashiriki al-asghar, omuntu ayinza okumaliriza nga agudde mu shiriki omutono, omuntu aba ayina enkola eyo. Hadha ghayru mashrua wa mamnua shar'an wa hiya min al-bidai, kimu ku bizuule ebitakkirizibwa mu ddiini era tekirina kukolebwa. Okuggyako omuntu ataddemu mathalu, oyinza okubeera mu takisi oba emmotoka ezinakala abantu, oli n'ateekamu naga nti aba agirinnye, asobola okubaako Qur'ani n'agikola atya, n'agisoma. Tekirina mutawaana. Nga boolaba tubatambudde tuzisanga mu mawoteeri ag'enjawulo fi dduwali al-islamiya, mu nsi ez'obusiraamu. Mu woteeri ogenda okugula duruki nga mulimu Qur'ani, mu kisenge mwogenda okusula, nti omuntu abamu bw'atuukamu n'asoma Qur'ani. Hadha la ba'sa bihi, tekirina mutawaana. Ate ne Uganda tetuteekamu Qur'ani mbisulwamu.
Byebipangisibwa Uganda tuteekamu birala si Quran. Ebyo sibimanyi nnyo. Anti tutambula. Then Sheikh, Quran eri decorated Ayatul Kursi mathalan al-Fatiha an-Nas Falaq Ikhlas نجعل لك والله رأينا هذا كثيرا في مساجد. tubiraba mu mizikiti abamu ne baallaka ne bawandiika oluusi omuzikiti gwonna ne bagwetolooza aya za Qur'an wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Aba ne bawandiikamu aya ez'enjawulo mu mizikiti egy'enjawulo. Ensonga ezo tuziraba naye abamanyi tukimanyi tudogendayo. Simanyi nnyo waziri ku Supreme buli naye sijenjogerako, njogera ku buli muzikiti ogulimu aya za Qur'an. Nawe tebaagala boogerako. Ku aya ez'okuziwandiikamu wallahi abamanyi bakikuba era batulaga nti si kituufu. Abalala ne bagamba nti okuziwandiikamu abaziwandiikamu bo beesembesa nti tadhikira kujjukiza abantu kusoma ki Qur'an. Naye ogenda okulaba nga aya eri ku kisenge yennyini eri ku kisenge kyegamba ng'abatudde kye bakola, kyegaana ng'abatudde bennyini kye bakola batya kye bakola. Waadha istihzaa bil Qur'an. Qur'an obanga agikola ata tastahzi'u bihi, agivoola obanga agivodde onfuna bulungi. Kati si kituufu era tekimanyiddwa mu basalafu, tekyalabibwako ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tekyalabibwako ku mulembe gwa sahaba, tekyalabibwako ku mulembe gwa batabi nga bakwata Qur'an ne baziwandiika ku mayinja manya ne baziwandiika mu mizikiti egyo ne baziteeka mu masajidi. Tekyalabibwako. Walau kana khairan wala shakka, singa kyali kirungi la sabakuna ilayhi, bali be batusinga okukwata okubeera nti kanu yatamasakuna bil kitab, baali badde bakitusookako okukikola naye tebakikolako. Wallahu taala ala wa alam. So ekyo tulaba nti si ekyali badde ekirungi. Amma taaliqi dhikr, omuntu bw'anaateekawo adhikaari mathala mu nyumba n'oteekawo zikiri ez'abaana okubajjukiza adhikaari sabaha wal masa, duwa muntu gy'asoma nga amaze okulya, oba lawha eziri mu mizikiti naye nga teziri mu jihati qibla, nako kakulu nnyo kubanga abamu baziteeka ate mu qibula. Omuntu agenda okusaala ng'ate bw'asoma azikaari, ali mu swala naye ate asoma azikaari, naye bazitadde ku sayidi ezo zo laalla fi khair wa laalla jaiz. Wallahu taala ala wa alam. So ekyo kyekimu ku bitakkirizibwa mu Qur'an omuntu okukikola. Tetukkirizibwa kubeera nti Qur'an tugi allaka mu motoka. Ekyokubiri wa alayhi tafsir, kyo nga kiriko okugaziya, kwe kubeera nti tukuŋŋaana ne tusoma Qur'ani ne tujjamu empeerezo ne tuziweereza abafu. Bweva ku hadara eno nga tukyogeddeko tuba tukoze Qur'ani egisini tukisembyeyo. Leta mpasa ka Ibrahim baba ngai tukisembyeyo. Mazina tukyali kwetegereza embeera ez'enjawulo, tufuna tutya barakat okuva mu Qur'an ekitiibwa. Bwe tunnyonnyola enfuna ya barakat entuufu tetuvaawo nga tetunnyonnyodde ate atabarruku bil Qur'an nga tukozesa wasail ghairu mashru'a, nga tuyita mu makubo agatali mashru'a, agatakkirizibwa mu shariya y'Obusiraamu. Tuba tutambudde si bulungi. Otakunnyonnyola kulaga nti bw'onaalaba akola bw'ati ekyo kyakoze ate gwe tokyegomba wakati mu kulafuubana okulaba nti onoonya naawe ku mikisa gya Qur'an ey'ekitiibwa. Sheikh Ibrahim ndi naawe sawa. Naam, jazakumullahu khairan. Sama Allah subhanahu wa ta'ala atwongere okubitegeera ya Rabbi. Allahumma amin. Tuli ku bifo ebiri muharram obuulyawo ebitakkirizibwa kubeera nti tubikozesa nga tulowooza nti tugenda funa emikisa gyaki gy'ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eli ghairi mashru' obuulyawo ebifo ebyo oba embeera ezo ezitasulwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nga nyongeza ku bya Sheikh Anwar hafidhahullah byayogedde, mwe muli okubeera nti
abantu abasinga bakozesa ekitabo ky'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kansooke na kino nga kikozesebwa ba ayati Qur'aniya ne zibeera nga zitembebwa mu rooms mwe tusula naye ng'ekigendererwa nti omuntu kullama yadkhul buli bwayingira bw'ati yalowooza nti masha tabarakallah kitegeeza nti amagege sitaani byonna tebigenda kukola ki tebigenda kuyingira wabula ng'ekigendererwa singa omuntu yani nga sheekh bwagambye nti omuntu Qur'ani nti omuntu agenda mu motoka nti waba ayingidde kajamu kamukute najjawo nakola atya nakola karaja akyanjawulo ekyo naye omuntu okubeera nga muallaq yaziwandiika awo abala bazikozesa kavaawo okuwandiika Qur'ani ku kisenge mu nju mwensula tekintaasa shayatini butayingira biqasdin anti zo kyekigimpandiisizaawo shayatini n'ebizibu bireke kuyingira mu nju yange nenjiwandiikawo sheekh takibigaana kubanga hadithi yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yagamba yani amagege be gatayingira weewonga Qur'ani ng'esomebwa ng'esomeddwa mu nju so si ng'ewandiikiddwamu yanjawulo bajjama bannange tubyawule eriyo n'amayumba mangi naye nga galimu n'abalina amajinni naye nga Qur'ani mweziri mu nnyumba Qur'ani si mpandiikibwa naye nga Qur'ani mushafu Qur'ani enamba nga mawjud fil bayt kitegeeza ogiwandiikamu oba ogiterekamu tekirina kyekikutaasa wabula okugisoma omubaka kyeyalambulula nga kyekitaasa shayatini obutayingira mu nnyumba zaffe ekyo kikyali awo waliwo n'abantu Sheikh Nadawe yani balina enkola gye bakolamu n'afuna ayat Qur'aniya n'afuna engeri gyazizingamukko abamu ozanga nga yani bazesaba muno mugundi mu kiwato wala badesiba mu mikono mu mbeera efaanaganako bwetyo aywa amagege n'ebirala biiso bireme mukola ki bireme kumugwira ebiri efaanagana kubangi babikola Sheikh gyensomesa kasomero ka primary nina akaana kenasanga kaana kaali kato alina akasomero nga ka primary kasomero ka primary okay nga kayizi ka primary kasomero nga akako barakallahu fik ite somero naam eri abakulabanga bakamaako okay nga muyizi ali mu primary muto Sheikh yali mwana muwala ali mu P4 naye nga kugamba banne actually babasooka okunywa yatiseka gundi omuwala oyo alina akantu muno mugundi mu mukono naye nga abanyumiza ni katikati bulungi kati lumu ningira nekakebera bukakebera ngenda okulaba nga kali awo kalinga bula buno bugundi bambala mutole mutitiizi bulijjo okayitoga amina kandabeko bangendo ina wana akantu kandabeko ngendo kakebera kali awo kalinga bula bakakomoe naye nga wano fi wasatiha baina bugundi bafundikiramu mu ndomo ogendo bugiragira boto nokasumulula kafaka kakasa kyekiri munda sumulula kaki kakasa Sheikh ogenda okulaba nga ayat Qur'aniya zibagiragira nakola batya baziwandiika ne bazisibiramu kati ngono mwana mama we yamugamba nti akantu ako yani abantu abayina ensaalwa abatakwagaliza yani oyina obwongo nga bubisaza somesa byasomesanga masha Allah tabarakallah bifunirawo kugamba kamunyambako kumbereziyangamu tokajjangamu okimanyi okyogerawo tyolinga yogera ku myaka gyedda so nga oyogera ku guno gwe tulimu yuzi guno gwenyini omwaka Sheikh guno gwenyini omwaka after this time tukyalina omulimu munene so bintu bingi Sheikh abantu basiba aya ezimu eza Qur'ani ne baziwandiika ku kapapula ne bakateeka mu olusi mu ngatto mu ngatto gyayambala toyonga abamuno abakubi b'ebitabo babimanyi bino abalaba program eno abagigoberanga muli bakubi babitabo bino etwogera mu bimanyi naye nga byemukola abeera shiriki era abo kyetaaga ndooza tufune ekyo tukiramba lumu ng'akyogera kukuba kitabo engeri gye tuli mu Qur'an tetukivaako ndooza nga tetukyogedde naye nabo bakikola Qur'ani n'awandiika n'ayuza akapapula katebe bitono seeka at least mu nkofiira naye bitono waliwo okugiwandiika ng'agiwandiisizza peni nga bulijjo
ekyo kiwewufu wadde nakyo tekikkirizibwa kugiwandiisa n'omala n'ogissa mu ngatto oba ebifaanana bwe bityo. Naye waliwo abagiwandiisa ng'agiwandiisa hayidi, omusaayi gwa hayidi. Kulaani auzu billah obeera wa ng'agiwandiisa musaayi gwa hayidi. Sheekh onfuna bulungi, bagiwandiisa musaayi gwa hayidi ne bagikwesa nga hirizi, onfuna bulungi. Omukyala ze agamba nalwala nawebera mu bino yali alabyeko, bino yali asomyeko ku kitabo ky'abakubi b'ebitabo ilmu sihiri wa tanjim, era bisomyeko mawjudu fi kutubi, era abo walimu abakaddekadde abazeeyizeeyi wane Uganda babimanyi. Sheekh omukyala yalemera mu kasanvu ke kawandiika Qur'an, babimanyi ne bawandiikisa Qur'an ne bagiwandiisiza musaayi gwa hayidi, ne bagiwandiisiza najisi, ne bagiwandiisa n'ebirala ne babikwata, kubanga shayatini zino abantu abakubi b'ebitabo ebbanga ly'omala ng'okola ng'ojeema amajini gye gakumokola ki kukozesa okukolera. Kati ganoonya ebintu by'okola nga mutuufu kinene nga ne shayitaani bw'ayimirira wali agamba nti gwaki gundi gwokoze ekyo, nga ne shayitaani ekwewunya nga shayitaani raba bw'ogisinze, nga sitaani ng'egamba nti ono nzi ndi sitaani naye ono ate ansingako. Kati amajini nga gakola gata nga gakolera, kati ganoonyayo ebintu ebifaanana bwe bityo. Gayinza okugamba nti seeka togenda kuddamu kunaaba janaba. Ffe byonna byagala tujja bikolera. Omusawo tanaaba kati kugamba kunaaba butanaaba janaba, ekyo nakyo kumbe tosigaza swala. Kati fataishu n'owangayira mu nsi bw'otyo. Akwata ayatul kursi giwandiike ogiteeke mu ngatto zo, ng'ojambalira mu ngatto. Naye mu abatuliza gwe naawe osigala otegeera ng'olaba ekyo kigenda kukolera nga Qur'ani wenda jambala mu ngatto. Babikola Sheikh. Kati ezo si baraka, ezo tokyafuna baraka za Qur'ani. Baraka wa innama omuliro guba otambula nagwo. Akamakatibu abantu abakozesa Qur'ani nga baziteeka mu ofiisi zaabwe, laisa nti baziteekamu nti kuzisoma, wabula baziteekamu ashane baraka okuva ewaani, okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'omuwalimu Sheikh balayogerako n'akubito bamugamba nti kullama yadkhulu kullama yakhushu, buli walingira mu ofiisi ye ng'agikwata bw'ati emirundi emeka? Esatu. Ng'agizaawo ku meeza, ngazaawo wali ng'asiimulako ngazaawo tagisoma Sheikh yogera bw'agisiimulako jazakallahu khaira. Ngazaawo wali eri abo Uganda sibalaba mawanga malala abagiragala ava ekimemmette amala okusaala n'agenda kukabadde waliwo zibeera n'agiragala afu n'agizaawo n'agenda yalla n'atambula n'agenda. Abo bangi Sheikh mu ofiisi zaabwe. Waliwo eyo omukulu kijja kumwogera mumwire mukama nze mwogera. Twagendayo naye wallahi nga hatta al-Fatiha tasobola kugisoma tilawatan. Naye ng'alina Qur'ani. Omuntu omu yamubuuza n'amugamba naye Qur'ani eno yaki mu ofiisi? Mwalimu wange enyipa yaŋŋamba n'olugera ku makya mirundi 3 negyensiisiriza nenjizaawo wali eri. Ashane el-baraka. Kati yalina kuba na yasaruna kopi ya yasaruna beera nayo mu ofiisi Qur'ani gyeggyemu, olituuka ku level esoma Qur'ani ng'ogireeta. Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza embeera eyo ya Rabbi. Ali mwalifu be. Sheikh Milad, njagala kumaliriza atabarruku bil Qur'an wasailu nga zetuyitamu naye nga ghayru mashru'a. Tuwanzike ekyoto kya leero. Sheikh ayogedde ku kya okwesimula Qur'an. Kimanyiddwa nnyo wano mu Uganda. Qur'an ewaffe mu byalo okimanyi bulungi nti evaayo lwa dduwa. Dduwa y'omugenzi. Zivaayo lwa dduwa ne bajja bazikubako enfuufu, era ennyumba etaliimu Qur'an omuwalimu akuvunaana balabanga etali ya musiraamu. Mu mbeera efaanana bwe zityo baziseka mu mayumba
bazejjanjabisa omwana bw'alwala bamusiimuulako Qur'ani anti ye tasobola kugisoma kati kagimusiimuuleko omwana awone. abatagimusiimula kabagimusiiga agimusiiga Qur'ani. Era oyinza okusanga Qur'ani ezo sometimes nga zaayulikamu obupapula obumu olw'okuyitiriza ozisoma, olw'okuziyuza ennyo. baziyuza tabarrukan bihi. Qur'ani ezo baziteeka mu yirizi zaabwe, agiyuza n'agiteeka mu yirizi y'omwana n'amusiba mu kiwato. bwe batyo bakola ebiseera bingi. Fahadha kulliha muharrama, bw'aba agenda emanju ebyo tebikkirizibwa okugyesiimuula. Mu mawanga gali goyogeddeko tulwala nga oluusi baba bagisoma Qur'ani, oluusi baba bagitunuddemu, ayinza ogikwala n'agitunulamu n'amala ogitunulamu n'agyesiiga omubiri gwonna, agyesiiga wano n'agikiisinga. Sheikh Albani yagamba nti amma mujarradu masri yadi bilmushafi wa mashiha ala ar-ra'si wal wajhi biniyati istishfa'u bihi wa tabarruku bihi, agamba nti fa hadha la na'lamu lahu asla. Abantu okwekwata Qur'ani ne bagikola ebyo twogeddeko kugyesiiga n'ogikwatako naga nti wa huwa ila albid'ati aqrab, kiri bid'a. Era waliwo n'okuginywegera, agijjayo wali ku kadaala n'aginywegera n'amala n'agizaawo. Abamanyi nakyo bagamba nti nakyo tekikkirizibwa, si kirungi kugikola ekyo, newankubadde nga oli abagamba nti kikkirizibwa. La naltafitu ila hadha, tuyinza obutakitunulamu, naye ekikulu kuba nti omuntu Qur'ani oyiga okugisoma, kyekikulu kya byonna. Sekani wali abadde ayogeddeko ku nsonga y'okusoma Qur'ani ey'amakumi-40 mu dduwa zaffe zetera okuŋŋaanamu. Mpeera zidde eri omugenzi. Ekigambo kya Imaamu kyatera okugamba nti Allahumma ahdi thawabana ma qara'nahu ila fulan. Nti empeera zino zetusomye oluusi ziteeke ewa gundi, zisookera ku nabbi ila nabbi, oluvannyuma ne bazijjawo nga bawa al-Fatiha ne bagisoma. Olumu n'agamba nti n'ateekawo erinnya ly'omuntu ila gundi na al-Fatiha n'agisoma. Bibeera mu dduwa ezo ez'amakumi-40, bibeera nnyo mu dduwa eza Ramadaani ne mu nnyimbe z'Abasiraamu. Ne mu nnyimbe Abasiraamu balina ennyimbe, Abasiraamu tebalina nnyimbe. Emisana nga lwawedde ekiro, Abasiraamu tebalina nnyimbe. Ne mu dduwa z'Abasiraamu, Abasiraamu tebalina nnyimbe. Abasiraamu tebalina nnyimbe, insha Allah ta'ala. Ekyo kyongera okutegerekeka. Bazisoma nnyo mu dduwa ezifaanana bwe zityo. Abazisoma bagoberera madhhabu ga Imaamu Shafi'i. Uganda. Era wano mu Uganda tuli ku madhhabu ga Imaamu Shafi'i. Abasoma edduwa ezo ne bagamba nti baziweereza bafu baabwe. Imaamu Shafi'i yagamba nti ekyo tekikkirizibwa. Imaamu waffe Uganda. Imaamu Shafi'i yagamba bw'ati. Imaamu Shafi'i rahmatullah, ne bw'onoosoma mu bitabo ng'ekya Imaamu Nawawi, bw'onoosoma mu bitabo bingi eby'Abashafi'iyya, Imaamu Nawawi yagamba nti amma qira'atu al-Qur'an, okusoma Qur'an, wa ihda'uhu, n'ogiweereza, falmashhuru bimadhhabi Shafi'i, ekimanyiddwa mu madhhabu ga Shafi'i, annahu la yasilu thawabuha ila al-mayyit, nti empeera mu malabudde ezituuka ku mufu. N'aleeta aya egamba nti wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Aya n'agireeta nti omuntu aweebwa ekyo kyakoze, era n'empeera aweebwa ekyakoze atya kyakoze. Imaamu Shafi'i, basajja bakulu bannange, Imaamu Shafi'i yagamba nti empeera ezo tezituuka ku mufu. Wa in kana hunaka ba'du ahli al-ilmi, newankubadde nga waliwo amanya bamagamba nti zituuka, nga Imaamu Ahmadu wa Imaamu Maliki bagamba nti empeera ezo zituuka, naye Imaamu Shafi'i kyenjagadde, Imaamu Shafi'i gwe tulina Uganda, yagamba nti empeera ezo tezituuka ku mufu.
n'ogamba n'osoma Qur'an n'ogiweereza omufu. Imaamu Shafi'i yagamba nti empeera ezo omala budde. Inshallah ta'ala. Imaamu Shafi'i tulina okubeera n'amadhabu. By the way, ekyo kikulu nnyo. Atamadhabu amrun muhimu. Okubeera n'amadhabu kigambo kikulu. Aba hadisi ebyo mugenda mu byabwerere. Mmanyi tugaa tebiriiyo, tegaliiyo ago, tegaliiyo. Nze ndi wa Shafi'i, tegaliiyo. Okubeera n'amadhabu kigambo kikulu. Barakallahu fik. Era wano Uganda sekanadawe va mu gamba ensonga nkulu. Okubeera n'amadhabu kigambo kikulu. Njagala nkiddiringane nti olina amadhabu g'oliko g'otambulira ku kigambo kikulu. Bwe kiba kyetaagisiza tawusi'a, bwe kiba kyetaagisiza kugaziya tuli kigaziya. Naye mbadde njagala abantu bategeere nti okubeera n'amadhabu kigambo kikulu. Seka njagala gamba abantu nti okubeera n'amadhabu kigambo nkiddiringanya emirundi emeka. Kigambo ekyo nkiddiringanya emirundi emeka. Bwe kiba kyetaaga kugaziya tuli kigaziya. Naye Imaamu Shafi'i okubeera n'amadhabu wano Uganda tuli ku madhabu ga Imaamu Shafi'i. Omugamba naye nga wallahi tuli ku madhabu ga Imaamu Shafi'i. Era eyo yonna mu byalo bazayi bange bajja kunjulira. Tuli ku Shafi'i. Eyo yonna mu byalo bazayi bange bajja kunjulira. Naye Imaamu Shafi'i yagamba nti okusinkana abantu ne bakuŋŋaana ne basoma Qur'ani bagiweereza omufu, Qur'ani eyo tetuuka ku mufu. Imaamu Shafi'i bw'atyo bwe yagamba. Njagala kikuliriza ngamba nti Uganda tuli ku madhabu ga Imaamu Shafi'i. Kati wayinza okuvaayo omusajja omu najja n'amala obudde bw'abantu gabagamba nedda Imaamu gundi yagamba bw'ati. Wano Uganda tuli ku madhabu ga Imaamu Shafi'i. Awo ssebo abanabbidaa bwe kituuka awo tubanyumiza Imaamu Shafi'i. Bakadde baffe. Abakadde baffe si banabbidaa. Nedda baaba. Leka kutuvugira kataka. Olaba bwe batuuka ku kyedduwa ekyo tobanyumiza nnabbi. Bwe batuuka ku kyamawulire tobanyumiza nnabbi. Kati onomanyumiza Shafi'i. Bwe kibagendere kyebaagala kyebakola batya? Kibayisaawo ekibanga kiyitawo mukaifiyatul wudu nga baddayo ku Shafi'i. Kuwuzu ngaddayo ewali emmere Imaamu Shafi'i tojja ne nnabbi tojja. Emmere yaffe gitulekere Imaamu Shafi'i nga balya omuceere nga balya omulaba ataddeko ejjubba ennene zitera kubanga zisiba wano bwe zitizireza nebulangiti ku n'omuladi omunene olwolaga wati ngenda mudduwe ya gundi kuweereza gundi Qur'ani. Ate Imaamu Shafi'i yagamba tetuuka. Imaamu Shafi'i yagamba tetuuka basajja mmwe. Yati likulli alimin zalla. Atabarruk. Awakugamba likulli alimin zalla. Awo Imaamu Shafi'i zalla. Atabarruk okunoonya emikisa nga tunoonya mu Qur'an wetuli nga tunyonnyola wasailu ziyitibwamu okufuna emikisa gya Qur'an naye nga musiraamu ate oba ovudde ku kituufu. Nsaba okkirize ensonga eno tugirambulule ng'obudde weebuli. Obudde nga weebuli naye kati tewali. Era njagala tugikomyeyo awo. Twaligirambuludde nnyo abantu ne bagitegeera. Seeka Ibrahimu mumpa nsiibule nve wano. Mukuwa Ibrahimu? Ansiibule nve wano kubanga tompereddeyo banabbidaa message. Eddakiika zange zintimaye. Seeka Ibrahimu sebo ng'osiibula ekyoto kya leero tu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi atwongere okubitegeera. Kubanga bwe tubitegeera wallahi kijja kutwanguyira okuwangaala salama hatta nga ne maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tujja kuyingira ejjana. So abantu bonna abali kamese kagenda eri abantu abakoze ekitabo ky'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bukyamu. Twabala tubagamba nti muti Allah yabatonda. Mumanye nti ekitabo ky'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani tukisoma busomi si muntu kubeera nti akikozesa bukozesa ngayagala kubeera nti ayisaawo ebyo. Hatta twakiraba nti ne musajja mukulu twagenda okumenya esabo eyo twasanga mu ssabo twasangayo Qur'ani. Kati ne weebuuza nti bigatta ennaku zino ayiwa kifuta kati Qur'ani ogenda gifuna muta nga togisoma just nga mujarrad nti weeri awo weeri ogenda gifuna muganda wange wallahi. So nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abiri nga atwongera okubitegeera.
amina barakallahu fikum bwetyo tusobodde okuba nti tutuusa ku ebyo ebitono Allah subhanahu wa ta'ala byatusoboseza okutuusa gye muli olunaku olwaleero. Mbajjukiza darusu yaffe eya Umma House ennaku z'omwezi 27, 28 na 29 tugenda kubeera ku King Fahd. Ffenna tujja kubaayo biirinla abasomesa n'abayizi. Bw'osoma duruusu zino ng'ogoberera baseeka ng'ofuna irimu n'otabeera mu darusu ya Umma House omwaka gwonna. Islamu Media tukwata ddaawa ez'abamashayikh era ne tugigabana naawe ku mitimbagano gyaffe gyonna egya intaneti nga YouTube, Facebook, Instagram ne WhatsApp. Tukwata emikolo gy'Obuyisiraamu gyonna ng'embaga, graduation, okwanjula mu kwalite ennungi. Tunoonyeeko gw'alina omusomo gwe weetaaga nawe alina omukolo twesige. Ebola Islamu Media nawe alina essomero oba bizinensi yonna gireete tugikulangire omanyibwe era ofunemu. Ebola Islamu Media, knowledge is light. Okumanya kitangaala.